Kulu Mayanja yeddira ki? Minisita Mayanja. Nakuba mutima muzukula Kakeeto. Nga amanya abamu bababbula. Kati osanga mubbule. Osanze okuba omubbule. Naye nze ndowooza si ssente kikula kye nga muntu. Manya abamu badde bakirowooza nga bwe wakirabye wiiki ewedde etambula nga balowooza nti oba baamuwa n'alya ettooke tuleme muwayiriza kubanga abeekululwe kubanga ndaba kiyitiridde. Bagamba mu Buganda nti ova gonja ova embwa weeyotera n'ogenda gonja wakalira ate ayitiridde katagudde mu kyoto oba ekyo aba akitegedde topira takitegedde ne kankimunnyonnyole. Embwa bebe eyota ku masiga eyoterako eno ebbali akabugumu kagisanye tegenda straight kuliko naye ye ate gonja tumuteera ddala wali abanga kasooli asobole okujja kati bw'olaba osusse embwa weeyotera ate ogende wali gonja waakalira. Kakati minisita Mayanja okuva emabega tetumanyi kiruubirirwa kye kuba naffe twebuuza nti oba omulimu ogwamwebwa mukama we president gwali nti ye ogugwe gwakulumbagana bwakabaka wa Buganda kubanga ye bakakulumba soka olowooze si ye minisita omujjuvu wabula ayambako ku minisita omujjuvu ow'ettaka ye mukyalo ono w'Emityana mukulu n'abakooba yali owa poliisi oyo omukyalo omwogezi wa poliisi yaliko ye Nalule kakati oyo minisita ow'ettaka naye tomuwulirangako n'omulundi n'ogumu ng'alumbagana naye minisita Mayanja yeebaka kulumba Bwakabaka n'azuukuka okulumba Obwakabaka n'asenya amannyo okulumba Obwakabaka naye olwaleero bukyalya miyungu yalidde Butanga. Bannange nno tuli mu Luganda emyungu n'obutanga tujja bibawulya omulundi mulala olw'okuba tuli ku nsonga eri serious ey'omukulu minisita Mayanja yalumbaganya kati kye baakoze Obwakabaka bwa Buganda omukulu Chris Ekitiibwa Bwanika omuwolereza w'Obwakabaka teyasazeewo nti kakati minisita Mayanja kakubibwe mu mbuga ng'omuntu singa minisita wabula nga ki kuba kooti ensonga zayogerako kooti to pronounce itself kooti yavaayo n'esala omusango negamba nti ettaka eryakaazi lya Bwakabaka bwa Buganda sirya buntu sirya kati ate ye minisita tasobola kuvaayo ate naawe ekiragiro ekiyisaamu olugaayo ne Buganda Land Board ate n'avaayo n'agamba Buganda Land Board ndagidde eveewo. Manyi bakama baffe bano oluusi tumanya oba oluusi ayinza okubeerawo naye nga naye oba aliko empewo oba alina ebyekika ebyabo byataatereza naye ate empewo kye tugenda owayiriza etali nnungi anti akati tonombera mpewo zaffe okubuulira baba bagambanga kazibwenze kambabuulire baba bagambanga bajjajja we twakulira kuba ewasenkubuga esaabirabayo naye nga twali tubiwulira nga baba n'ebibbo baga temukwatamu temukwatamu kati ate bano abaana abatawulira n'agenda ateekamu omukono era empewo akati ebyo ne bimugoberera paka ziri mu mutawaanya. Minisita Mayanja tali yekka naye ekirungi nti Obwakabaka ebisinga jja binnyonnyola kooti jjajja obuyinza omukulu mu Ssaabawolereza w'Obwakabaka Okiba Christopher Bwanika yakuta omusango n'agwolekeza kooti omukulu ono awemusa aweddemu ensa Bwanika Mayanja agenda afaafaagane annyonnyole kooti jjajja obuyinza obugamba nga ye tetwagala yekweke mu kiri ekya minisita avumire omwo ajogera omwo naye abeera wansi w'amateeka agafuga eggwanga olaba ne pulezidenti kooti ey'amagye gye yali ayagala okukira awavudde erinnyo bagigambye bwebaga nti kooti esooke stopping kale yayogerayo awo ebigambo nga bw'omanye era ng'ekintu kyobaddeokutiisatiisa naye nga babugamba obutwa bulijjo yalina okumanya nti yaddayo nayita abakaba ba paalamenti baagala kukyusa UPDF Act ebeere ng'ekkooti eyo egirawo mu mateeka kitegeeza yali tasobola kuyisa lugaayo mu nsala ya kooti ate nga ye pulezidenti naye ayina waayira akadde kawaawo ekitiibwa kya kooti naye kakati gwe minisita kooti egambye yefuula mbu nze ndagidde Buganda Land Board eveewo omukulu Mayanja munnyonnyola akitegeera obubaka buno bunaatuuka gy'oli
tukussaamu ekitiibwa kuba ffe twakuzibwa okuwa ekitiibwa abakulembeze naye tusaba obukulembeze bw'olimu obuwa ekitiibwa. Obwakabaka bwa Buganda Land Board evunaanyizibwa ku ttaka lya Kabaka, tevunaanyizibwa ku ttaka ddala lyonna. Constitution oba endagaano y'olwenda ettaka lya Wakabaka mayiro 3 oba 6 eryo lyokka Buganda Land Board lyekola ki? Lyevunaanyizibwa. Abantu emubende, abantu okwetooloola eggwanga lyonna bakola ki? Bagobebwa ku ttaka, babonaabona, bagaba ebyapa 2 ku ttaka lyerimu. Naye minisita ebyo byonna tabitunuulira, ali wano, ali ku Buganda, akeera Buganda, asiiba Buganda. Ssebo minisita tukusaba obuzibu bw'ettaka bunene nnyo mu ggwanga lino, tunuulira. Bw'oba oyagala ku adressika nsonga za ttaka, tunuulira abantu bangi ababonaabona, abagobeddwa ku ttaka lyabwe, abagobeddwa ku ttaka nga balina ebyapa, kyokka ggwe oli ku Buganda. Ensonga yasalibwawo kooti gwe gyokyaliko gye weesibyeko, naye kale ebisingo ojja binnyonnyola kooti anti bagamba bwaddene ligambwako nnyiniryo. Kakati naawe ensonga ojja zigamba kooti wajjojja obuyinza obulagira okusazaamu ekiragiro kya kooti kyebeeyisizza. Oba okunnyonnyola kuno ku nsonga y'ettaka ly'ekkaazi eri famire teyanyonyola bulungi anti famire kati katugeze famire eya mukulu Kaggwa. Omanyize kyensinza okulaba Kazibwe, abantu kubikwatagana n'ettaka wabeerayo eno abaseesaamu abapika. Nze nkaka sinzagamba nti baabuzaabuza kuba abo balangira n'abambejja tubawo ekitiibwa wano mu Buganda, naye waliyo famire abantu ababakola ki? Abatekamu pika. Tebakkiriza lyamwenga abantu kubanga bo baba baze kuba ttaka liddene ddala. Baba baze nti senga liba tulijjeeyo naffe bagenda kukola ki? Okutomerako ekiwanja. Tugenda kufunako omugabo. So abo be bali mu kubuzaabuza famire eya Ssekabaka Daudi Chwa ya Ssekabaka Daudi Chwa, naye nga eryo ettaka ery'ekaazi Ssekabaka Daudi Chwa yaliwaayo eri abasikawutu nga kabaka wa Buganda. N'olwekyo obwannannyini butambuliramu ani atudde ku Namulondo mu kiseera ekyo? Yaliwaayo nga kabaka wa Buganda yaliko ebiseera ebyo Daudi Chwa, so singa Daudi Chwa omuntu. Era abantu ekyo kibasumbuwa nnyo. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi atutwala olwaleero asobola okuwa ekintu nga ye n'asiima. Naye ate bw'aba ng'akikuwadde mu kapasite ye nga kabaka ng'akikuwadde ng'ayise mu nsonga. Kuba yabawa liizi teyabawa bwannannyini, okitegeera. Liizi ebbanga bwe liggwako kati obwannannyini bukomawo mwoyo abeerawo mu kiseera ekyo. Ali ku Bwakabaka mu kiseera ekyo. Obudde buno kabaka. Kati kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yaaliwo era yavunaanyizibwa ku ttaka. Eri ekkooti yakinnyonnyola bulungi, oba minisita yali alazeewa bambi. Naye kkooti yakinnyonnyola bulungi era ne kitegeerekeka. Ate si gwe musango ogusoose badde bajja bawaaba, naye nga buli bawaaba si bawaaba ne ku nnyanja ya Kabaka eyo olaba weeri. Waliwo enkaayana nti aya ng'omuntu. Naye era byonna byakolebwako ne bakkakkana, ensonga n'emanyibwa nti ennyanja eyo wadde Kabaka Mwanga eyagisima mu kiseera ekyo naye yakikolanga Kabaka so si ng'omuntu. Era kyolaba bagamba nnyanja ya Kabaka so si nnyanja ya Mwanga. Oba simanyi tuyinza obutawulikika bulungi mu bantu abamu, naye Kabaka waliwo ebintu byakola mu kitiibwa kye kiri eky'Obwakabaka. Era nga naye bitambulira mu linnyiriri olwa Bwakabaka. Naye ate byakolanga ye omuntu. Bibaye ebyo byo biba bibye era teryasobola bibaye. Era mbalengera kubuuza
nti kyogamba kabaka kutakali nti yetalina asobola bulungi okusajja we kazibwe n'asiima n'agamba musajja wa kabaka musajja wange awaagire fire kulawundi awe Busega wonna nkuwaddewo n'asiima awo kulawundi e Busega teekawo kalina mu kagundi akawa kati ako kennyini kati empigi baateekamu ekizimbe twali tugamba tebajja kusobola saba ekizimbe ate kyakwata ne bateekawo n'amafuta otegedde mulawundi we yali era ng'azimbe kati abapoliisi abatera okubeerawo n'abamagye oba ogenda bakola otya ate abo kozi tebantegera ate bane tuli serious ensonga ezimu tubaako serious abapoliisi n'abamagye mutuyitidde tukuba ebyekitazimba naye njagala ntekera ddala ekizimbe nga kabaka asiimye n'agamba nti musajja wange kazibwe nkuwadde awo lawundi e Busega era mbaosokotekawo ekiwanvu kibadde kinnumene nga kabaka obeera na kitiibwa otambula otyo no notabaako woosinzira n'onyiga n'ogamba nti musajja kazibwe nkusasudde lawundi eyo giraba obamu kalina naye era ebyo byonna ye kabaka nga lyali maaso kubanga ontiisizaamu ne ŋŋamba bwampeera awo ettaka lyange bwe lituuka mu maaso eyo liizi ewedde nga baga nti kazibwe zaayo ettaka lino yenna alibeerawo mu biseera ebyo naye bw'aba awaddenga atwala bye mbazimbye naye nga bannange mwe bali mwenna abatulaba musajja wa kabaka tebitendwa Rogers afunamu akabenje awo funamu akabenje ali eyo mu Kenilom Chemicals omanyi nti abantu bannannyini kampuni ye Bannagomba Tambala oba ekibindiizi kale sebo naffe tuli b'amaanyi baleese brandi yaabwe empya sabbuuni aboza emmotoka nga Emadi alina emmotoka tayagala kubako olususu lukalabuse nga mukama wange Semata Munnagomba baleese chemical ba sabbuuni eyo mupya bamuyita touchless and brushless mulungi nnyo mu bantu aboza emmotoka abalina zi washing bay aboleze waka Emadi wali ka washing bay n'abaana abo bakuuta emmotoka ne bagimalako olususu bagambe bagule sabuni ono gwe touchless and brushless touchless brushless kati so olususu luba lulungi ng'olulwo terubanga lolwanga olukalabuse leero mpiseeko eno Code Kampala amangadde namirembe ku kyakyo maye batunda emmotoka ezo batunda emmotoka bayitawo batyawo waliwo haasi nedde emabega awo otegedde waawo ojambuka bwoti ng'eside abantu babeerawo nga bangi ne bwoba oyitawo buyisa oyitawo nga osobye kakataayi seba oyagala kikumbe ensawo naye lwaki ekyogeddeko nti emmotoka eziri awo bagenda ne bazooza ne zinyirira nga ne bwoba tolina ssente ate baba bakusaba bukadde kuba oba olabanga oza bakozesawo yogundi era bakabakozesa touchless and brushless naye nga tukutumiddeko omusajja wa kabaka Tebitendwa Rogers tulabira abakulu ba touchless and brushless tinaffe gye tuli eno mu nsonga z'obwakabaka era emisinde gya kabaka twagala okulaba Kenilom Chemicals ku luno nga beenyigiddemu kuba amakampuni mangi abantu basekinoomu omwaka oguwedde bawagira nnyo emisinde nnyo n'amaanyi naye vibe eyo ebadde ekyajjabuzi ku mulundi guno so kati nga bw'okowodde kuba kati abakulu balina obusobozi obugula obujozi 100 ne babusuula awo bana mugule obujozi nga 10 ate batugwe obujozi nga 10 kabaka Rogers bw'aba akuttemu adda eddoboozi